neyanziza nnyo abalaba Kimbo Updates. Amanya agange nze Dr. Bosa Science. Dr. Bosa ndi musawo ate era ndi musomesa. Ekindeese wano kwe kutegeeza abatuwuliriza nti waliwo nakola website. Ekindeese wano kwe kutegeeza abatuwuliriza nti nakola website digitalteachers.co.ug. Website eno nagikola okuyamba abazadde n'abaana n'abamasomero okufunako notices ez'obwereere mu buli subject okuva ku primary P4 okutuuka ku senior ey'omukaaga. Ekinkozesa kino new curriculum bwe yajja abasomesa abasinga tebanagitegeera, abazadde tebanagitegeera, ng'abaana baffe tutabayamba bajja kusigala nga bakibuggwe. Kwe kubayamba bafune notice okuzijja kweno website digitalteachers.co.ug. Oba oyagala notice za digitalteachers.co.ug ogenda mu Google n'owandiikamu ekigambo ekyo digitalteachers.co.ug. Bw'otuuka ku home page, bw'oba okwesa computer screen yonnene, ku top bar menu kuliko levels A level, O level, primary. Bw'ogenda ku A level n'okirikinga ku A level ekuwa pull down menu n'olaba subjects. Bw'ova ku subjects, bw'okona ku subject n'ekutwala ku kiraasi. Bw'ogenda ku kiraasi n'ekuwa topics nga ziri arranged according to terms era nga bwe zidiringana kusinziira ku syllabus ya Uganda kale gye tutambulirako. Bw'obeera ku simu yo screen ntono era bw'ogenda ku home page ku top left kuliko obulayini obusatu obwo. Bw'obukoonako bukuwa pull down menu era neekuwa levels A level, O level, primary. Bw'ogenda oba ku A level ku right era osangayo ka arrow, bw'okakoonako ne kakutwala ku topic. Bw'okoona ku topic n'ogenda ku class. Bw'ogenda ku class n'ogenda ku subject kakutwala ku subject. Bw'ogenda ku simu, bw'oteeka mu digitalteacher.co.ug mu Google ogenda ku home page. Ku home page kuliko obulayini busatu ku top left. Bw'okoonako bukutwala ku subject drop down menu. Bw'okoona ku subject bukutwala ku class. Bw'ogenda ku class bukutwala ku topic era topic ziri arranged according to the syllabus ya Uganda. Okay. Topic ezo oziteekayo tolina abasomesa ababikola noza uploading oba gwozekolera? Nze ndi musomesa mu Luganda ani experienced omukugu. Ndi musomesa omukugu eyakasomeseza emyaka 3 okuva mu 9 mu 7. Ndoza mbuzayo gumu okuweza 3. Ate mbadde mugezi okuva mu kusoma kwange. Nze nsomesa abantu bonna ne bennasomanga nabo. Nga nze omutica bw'afuluma. Okay. Nze omu gwe bajja ne bambuuza bye batategedde. Nkame ki yakikuwa? Ekyo Katonda yali yakimpa. Olinako bantu bawasomesako betumanyi? Bensomesezaako betumanyi. Abasinga bali mu pharmacy, si bali mu politics. Oyinza obutabategeera. Okay. Abasinga bali mu pharmacy. Naye n'abaana bange bennyini niraba pharmacist bana. Ku baana 5. Kitegeeza. Mwali kituufu ndi basawo. Kitegeeza ensomesa byebyo. Okay, kati platform eno oliyo gigenda kwetaaga okuba ne ssente, data, biki, terinaako restrictions? Yo website eno site ya bwereere. Naye okuva ku simu y'okugituukako oteekamu akasente. Bw'oba ne data ku simu yo n'ogenda ku digital teachers ebisigadde bya bwereere. Naye okusinziira ku buseere bw'ebitabo n'obw'abasomesa bw'oteekamu olukumiro gy'ebintu bya term numbers ndaba
ezo sente obanga afunye ebyobwerere ofunye bwerere ofunye byabwerere ate era n'okusomesa bakuyita ffe abasomesa tugamba we teach by repetition tubiddamu omuntu okubitegeera ne bw'obanga oli mu ssomero ly'owulira nti olowooza omusomesa w'amaanyi bw'otunako ne mu bino nabyo biba bikuyamba okwongera okutegeera. Kati ku website eyo kuliko lectures nga osomesa oba kuliko notes just? Ku website ko kwenyini kuliko notes naye omuntu asoma A-level biology ne A-level chemistry ebyo nabikolera gundi nabikolera videos ozisanga ku YouTube bw'oteekamu topic n'oteekako Dr. Bosa Science mu YouTube ng'ogifuna ng'osomera ku YouTube naye zino zo topics omuntu ajjayo n'asoma. Okola otyo bya update nga kubanga tulaba nga waliwo ebikyukakyuka oba tebikyakyuka nga kye basomesa luli ne guno omwaka n'oguddako. Abantu nga tusomesa bwe tusomesa be bakyuka bwe tusomesa tebikyuka. Musoza ati guno omwaka walina abaatuula baavaawo ofunya abala same topic gyosomesa bali gyosomesa kati syllabus running eno ebaddeko gye bayita old curriculum okuva mu 62 paka mu 2000 yebaddeko kati rero tetumanyi bwene nga buli mwana alina okusoma reproductive system ebintu nge byalina okusoma bw'atuuka mu kirasi actually buli yayitako mu ssomero yasoma ku kye bayita reproductive system yasoma ebintu bye bimu okuva mu 6 paka mu 2000 kati neno syllabus gye bataddewo tetumanyi bwene ekoma weerikomera otuliba tukyali balamu shall update. So kati ebya syllabus empya nabyo kwebiri ku website? Ebya syllabus empya bye biriko kuba ekirabasi nkadde twagivaamu naye era bwe mba nga ntegeeza abatuwuliriza nga toli musomesa sirabasi ebyakyukamu si bye tusomesa eyakyukamu nsomesa yaabyo nabiki obisomera ku kirasi ki wali osomera aba mu P2 kati basobola okuba nga obisomera mu P6 naye bye byakyuka ne bagenda nga bagyadijasitinga n'ensomesa yaabyo luli wagenda nga mu kirasi nga gw'omanyi weka omusomesa n'osomesa abaana naye kaakati eno syllabus empya tugamba n'omwana gy'amanya ajja kujja asomye notisi za Dr. Bosa Science nga zisinga n'ezizo nga tusobola kumala gamugamba nti bino bye bituufu era ajja kukyalenjinga ng'omugambye ebifu kubanga bwe baali baintroducinga curriculum eno empya waliwo okwemulugunya kw'abasomesa ng'abasomesa tebasoose kubatwala mu induction nga tebasoose batwala kubayigiriza kino ekipya kye baleeta netujja tusanga akatogo akaali awo mu mwaka ogwo byajjiramu omusomesa bamugambye ogenda kusomesa abaana okubajja abaana okubekinga n'ebiki ng'ate ye tabisomangako olwo omujja mu science omutwala mu kubajja omulawo ekintu ekyo simanyi abasomesa bakyembulesinga batya oba kati basobolera okukozesa ono waakawaale ku Google nawe akasigalayo omu ekyakyuka mu old curriculum ne mu new curriculum ekituufu kyakyo mu old curriculum twakiyitanga student centered nga omwana ye senta y'okusomesa si musomesa abasomesa basinga bajja mu gundi mu introducing reproduction olingo olowooza nti mu old curriculum ng'olowooza nti omwana atalina kyamanyi ku reproduction ate nga mwalingamu n'abakusinga okugitegeera obulungi mu baana kati eno nga mu old curriculum twakitanga student centered afu abagikozesanga kati bakikyusa ne bakifuula new curriculum balina kugamba abantu kiri student centered naye kati tamu yo twagikyusa n'ebisomesebwa ne tuyadijasitinga okusinziira ku mulembe nga kati bwe guliwo kati ffe abagenda n'omulembe ne tutereeza biri ne tujjamu ebikadde ebiri tebikyayamba ne tuteekamu kaakati ebiyamba okusinziira curriculum nga bagiwandiisa eriwo. So ali ku ssimu teyeetaaga VPN teyeetaaga ki enyigambunyizi ng'afuna kasita oba ne kaddata nga ka 1000 ojjayo notisi za ttaamu
Kachitegeeza ati wacho jiyeze mwako mulamba nga ate ezetamu zikumala je tamu eno ogimale ne tamu ejjawo batolina sente naddala eyo mu byalo abaavu abasobola kufuna data amala ate bakola eno new curriculum baali bagiraga nti omwana agenda kwenoonyeza data byasomako atuke mu kirasi okusoma nga alinako idea. Okay. Naye abaana abasinga mu byalo tebalina masimu, teri kompyuta, n'ezidde za data tebazirina, n'ekirala n'obukugu bwennyini obunoonya tebabulina. Tosobola kunoonya ky'otamanyi. Nakubaako na idea kati nze bwe nkuwa notes ezinoonyerezeddwako gwe bw'oyagala oyingizaamu oba n'ojjamu, naye nga kimanyi nti notes ezange abazikozesezaako ziba zibamalira ddala bulungi. Ebintu ebyo ani abyaprovinga n'obyupdate n'obyuploadinga kozi kakitegeeza oli anaabikula agenda atwala amagezi go atwala kyo kiwateekayo olina ttiimu esooka obyaprovinga. Nze ndi mukugu ate ndi mugezi. Subject zonna ozimanyi? Zonna zimanyi. Ndi mukugu ate ndi mugezi. Ne history? Kubanga mu S4 nasomera Kyambogo College School. Mu kinu manyi nafuna 16 pa 8. Segeze nafuna distinction buli subject. Ningende Kasawo Secondary School. Nenkola PCMB nafuna point 19. Ebintu bya science nge Makerere nga pharmacist tusoma physics ne tumuddamu kuba tumukozesa mu ddagala chemistry biology ne musomera emyaka emirala ina. Ate kaakati ono gwensomesa oba primary ate okugu ki bwenjagala. Oyinza kuba nga nokyabijjukira ino ebyalo wa classes nga ni education omulimu gwange gwonna gubadde mu kusomesa kuba it is my hobby. I read day and night. Siba ku computer buli kipe kye bateekayo nkimanyi, tolina kyosobola kumbuza kati kipya ku reproduction kyesimanyi. Tolina kumbuza topic yonna mbimanyi. So tolina team gwo byekolera? Nina kala abampitiramu abasomesa bannange eyo abayitaayitamu naye nga omulimu omunene nze ngukola. Ogambye oteekayo waka wa kirasi ki? Okuva ku primary paka ku senior ey'omukaaga buli subject. Noteekayo chemistry, noteekayo physics, noteekayo mathematics oli konko, noteekayo physics, noteekayo anti oli bw'anaatuukayo nagiyo topic esooka yejjo omugamba nti jjayo ey'okubiri kuba nabiwandiika mu topic ndigoba oteekayo esooka yekubuulira nti weetaaga okujjayo ey'okubiri nti bino ebirimu calculations nga mathematics ne physics byonna wabikola byonna ate byensinga n'okukola physics chemistry biology byensinga n'okukola ne history ataakulema atya kalikulamu nga weeri the information osoma busomi n'okitegeera mutabanga we bagwa history oyinza okugwa history ng'oyagadde ebintu ebimu tetwabikola because we didn't have the interest. Bw'obanga walina interest oyinza okuba tewasangayo mutima, oyinza okuba nga you were indiscipline. Abaana wafuna ekikoosi ku ssomero nemudda mu kuzannya nga n'okuvuka ebikomera nga you didn't pay their attention nga could have passed well. Naye omuntu waba ataddeyo omutima nga kyayagala kyagala. Osinga bikolera mu masomero ki gy'osinga okusinziira? Nze nasomesa namala retired teacher. Kati nkola ekyo kyokka. Osomesa osinziira computer zo? Nsomesa kubanga nze Dr. Bosa Science nkozesa website eyo kuba njagala fuuka president wa Uganda 2031 era ndowooza ngenda fuuka president wa Uganda kuba teri yabakoledde kino mu Uganda ataani. Ogenda kuvuganya kwa president wa Uganda oba president w'abasomesa? President wa Uganda sigenda kuvuganya president w'abasomesa mwaba president w'abasomesa kuba mbadde headmaster emyaka 10 ku Science Foundation College paka lwe nalizayiningayo. Kati oyagala bwa Uganda? Kale njagala president buno butuddemu mwami Museveni? Museveni ngenda mujjako sina kye mwagaza akoze ekimala mwebaza byakozeredde Uganda ekiseera kye kiweddeko. Kati Dr. Bosa Science
yajja. Oyina biki byotegese mu lukanga gaalwo? Nina ogatuguza website paka. Nina manifesto yange ya nyingo 5. Ya nyingo 5 esooka erimu governance, obukulembeze. Obukulembeze. Mu bukulembeze kyensookerako nga nfuuse president wa Uganda, okusula emisango gy'abano ba political bagundi abali prisoners abo bonna. Njagala baveeyo, abantu bakaaba emyaka. Guno omulembe nga tegukyuse tebasobola kuva mu makomera. So otuukira mu kuyimbula basibe? Tuukira mu kuyimbula basibe. Abasibe olw'ebyobufuzi. Abasibe olw'ebyobufuzi. Genda maaso. Kuba bano baana baffe, baganda baffe, bakojjaffe. N'abalala baatwalibwa. Omanyi kati ekikweketo bwe kijja okuyoola nga tutudde wano nga waliwo omuntu oba akyankalanyiza gavumenti naye bakuyooleramu. Weesanga oli munda olwo ne bakusibira nga tosobola ate tebakuwadde na mugundi mukisa guwoza. Nze bwe ntuuka mu bwa pulezidenti nsooka ne nyimbula abo. Ekiddako ngenda kusonyiwa bonna ababba ssente za gavumenti. Corruption. Ate ababba ssente ate obasonyiwe? Ekibasonyiisa kubanga amateeka agaliwo tegasobola kubakwata. Kalagaga nti babba tebamanyi. Nedda. Oyongerako ono na ssente zaawo wa musolo. Ate okutandika okugoba okunoonya zino ssente simanyi ze babba. Kubanzi ati corruption units zino zenda abawano. Amanya gaaza amatufu za corruption units. They are not anti-corruption. They are not anti. They are corruption units. Kakati a corrupt official cannot get a corrupt official. Okirabira wano joli abalamu nga Anita Mongo bamuliko baba ensi bonna bagitadde ku bunkenke. Naye nga n'abamuliko ate bali corrupt. Tewayita na wiiki ng'obawulira eri Soroti ate Anita Mongo awadde ono omwana wa president $2,500,000 ate abawo yali amugula biki. Kakati abo bagenda kujjawo corruption. Ebitongole bya corruption byonna bingi nnyo ngenda biteeka mu kitongole kimu. Kino bwe kinoonyereza ekya poliisi ate kya State House ne kibirinnya mu bino byonna ogenda bigatawamu. Ebyo ngenda bigatawamu kole corruption, anti-corruption gundi authority. Ekiddako okuva ku olwo buli muntu yenna anabeera corrupt. Kalabaga muri corrupt bwe paso kove mu kifo kyolimu tukunoonyerezeeko bwe tukusanga nga oli corrupt ekifo kifiirwa ne ssente zaffe nozikomya. Eza kati bana ababba amabati babagabbira mu government yo. Bonna singa bavaako dda naye kati balina omukisa bakyalinayo emyaka 5 nga bali ne muzeeyi waabwe babbe bwe kinaggwa. Nze bwe najja nsooke mbasonyiwe ate okuba tetugenda kuddayo kubeera n'abali corrupt. Ekiddako mu governance abantu bababbidde mu buno microfinance biki. Simanyi ba Manerenda. Etishigo, Buraka. Tugenda kuteeka ebizigadde saagala kunnyonnyola mannya okwogera ku mannya ani naani ngamba nti enkola eriwo yo enkyamu. Oli naakola $20,000 olwaleero enkya naakusaba 25. Gwoba okozeemu ki? Esobola okukumya $5,000 nawe n'osigaza. Ate lwozizza ne yeekweka. Nayagala atwale ekintu kye. Byonna byonna tugenda kukwata kwaga amateeka tuteekewo sealing. Oba omuntu omuwolera ki oba kiki nga waliwo amagoba ag'ekkomo g'osobola okumusaba g'otasobola kusukka. Oba omusanze mu mbeera ki kubanga ozimusanga mu kavubi n'omukwatira awo. Tugenda kukkiriza abantu abo. Bano aba district ne government ne municipals twagala tuteekewo ebifo eby'obutale n'ebya recreation. Sira bino otuuka mu Kampala nga tusina osobola kutuulako olinde mukwano gwo. Ensi yabaaki. Zaali Centenary Park zonna baazitwala. Twagala buli kibuga kibeere mu recreation. At least omuntu waalindira munne n'okufuna fresh air. Eyo yennyingo ya governance. Era mu governance nteekamu ne LC1. LC1 kumpi yetwala buli kintu kyonna mu Uganda. Kati balonda LC1 weesanga nga ate chairman yafuuka kakiiko konna
yalina sitampu ebyo byebireeta corruption atunda ekibanja emirundi 2 ettaka emirundi 3 teryamugambako singa omuntu natuuka mu gavumenti yange LC tajja kuddayo kukwata sitampu ebere kwa secretary atajja kuddayo kukwata ssente za LC zigendebwa finance omwezi bwe guggwako tulabe ziyamba abali kakiiko ezisigaddewo ziyamba ekyalo si za muntu nti LC wagula ekibanja wagula ofiisi tulina okukola ki olina okusigalamu eyo ofiisi okutwala buli akalimu tugenda mu public service enyinga ey'okubiri tetujja kukkiriza public servant yenna kukola mulimu guli related ku mulimu gwaliko ennaku zino osanga omusawo ng'alina kiriniki consultant emulago ate alina kiriniki consultancy mu Kampala kata kyakola ku bantu abeera mu kakiriniki ke eddwaliro eri yalifuula kiriniki ye gyakima ate eddagala nalieta baveeno agantu nsanga mu mulago mu abantu ababulijjo babayitako we bayingira ate bamusasula eno ate neeri bamusasula mu kiriniki kati gwe omuntu wa bulijjo tenda kyofuna mu ddwaliro yenyini yakuwa appointment nsange emulago anti akugamba nsange emulago kati bakugambira okulaba ono dokita ogenda mu kiriniki ye ate no tumusasulanga consultant ate ali mu kiriniki headmaster alina essomero eno ate neeri alina abaana abagezi babajja muno mwa gavumenti babateeke omwene bayita bulungi kompyuta ze baleetedde chemical gavumenti zajjeyo n'atwala mulirye tetugenda kubikkiriza teri mukozi wa gavumenti kuba na mulimu gwefaananyiriza gwakola teri mukozi wa gavumenti agenda kuba na mulimu gwefaananyiriza gwakola minisita w'ebyobulimi ate nga gwotuusa embuzi kuno tekigenda kubaawo tekigenda kubaawo mu gavumenti yange beedimasita b'amasomero n'abakulira amalwaliro bajja kuba political offices nga bakulonda n'ovaako n'omuntu yajja mu ssomero amazeemu emyaka 2 yafuuka ssomero abo tetugenda kubakkiriza tugenda kubakyusa ministry za gavumenti ezipangisa ebizimbe by'abantu nazo tujja ziwa emyaka 12 gyokka manyi emyezi 12 gyokka bagiveemu baddewa bakolere mu miti ate omuntu azimba ennyumba neggwa amongo bamusanze ne kalina nga 10 ne ministry namba etwala ssente bumbi n'obumbi bwa ssente eremu ety'okwezimbi ebina byakubba ssente tugenda kubijjawo ngenda kubijjawo kuba kaakati bino byenjogera bigenda buvaamu prerogative si byakuteesaako olufuka pulezidenti bweppa nga bitandikirawo okukola abantu bannannyini masomero bano aba Catholics ba Protestants ba Muslim ba institution agali ku musingi gw'eddiini ate gavumenti gevujjirira gavumenti eremye okwezimbira amasomero ekugana evujjirira amasomero agasaba obukadde n'obukadde bw'essente ate abasomesa baayo gavumenti besooka okusasula bwe baleeta ssente zonna mu gavumenti be bano basooka ozifuna kuba bwe balina obukwate n'abali mu gavumenti baluddemu bagula n'ebigezo chemicals ezisooka ebyobugezo sibimanyi naye ngamba chemicals bazitangaza amasomero ga gavumenti be basooka ozifuna kubite bazitangaza amasomero ga gavumenti be basooka ozifuna abasomesa abalungi be babalina ate abasomesa be babasasula ate basaba ssente nnyingi nalabako essomero ng'omusomesa wa gavumenti naye ng'asomesa mu lya private oba ng'asomesa nga balo gye bamubalira ku lya gavumenti naye nga nasomesayo nga gano tajja kusomesa amasomero abiri abeera ate ndi asomesa mu lino erya private n'erya gavumenti bwosala oba lya gavumenti lya gavumenti lya private ya private kijja tuyamba nabana abasomesa be baganye okuwa emirimu bano banaatwala bano bagenda kufuna emirimu mu ga gavumenti bwa mu ga private ekyokusatu tugamba abantu balina skills kakati ogenda mu university oba mutasala institution nga ntuse mfuse president ojja kusooka ofuneyo ka certificate mu skill based course olyoka oyingire ku tasala institution ofuke dokita naye ng'omanye n'okkuba engatto oba okuzitunga nti kiri bwe kigaana ng'ovuddeyo oba ojjukira kino kisobola okuyamba n'oyitawo
tujja genda ennyingo ey'okuna ya Nyambala clauses and attires. Nze bwenfukira gavumenti emivumba gyonna bwengikomeza ng'ate bannansi baavu basobola egyo. Nze sayambala ku mivumba twali baavu ku lwamini ngaliwo n'embago. Ate kaakati kitwambaza emivumba kiki Uganda has never become emivumba country. Omuntu naye kyengenda okukkiriza nti abantu bonna basobola okukola engoye oba lufaanana lutya oba lutya oba onootambulira mu ttangira ogende mu ofiisi okole nga bwe developinga capacity ne skills okola engatto egira emirimu bw'obeera ne gavumenti wano ze nakolako mu company oba nkozeeko private business sobola kukola nga terina profit esobola naye kati bw'ogiteekako zino emivumba olugoye n'olugula 2,000 lugoye lupya ogenda kulugjawa lwogula 2,000 tosobola dufota. Tugenda kujjawo emivumba abantu tubakkiriza okwambala engoye eza bulijjo. Ekisembayo ennyingo ey'okutaano ya landis nze kenfuuka pulezidenti kyensooka okuwera ye Mailoland. Obwakabaka obuyingiridde ate bwakabaka eno ya Uganda ffenna tugigayo tugigobanyuma. Obwakabaka bwe businga okuba ne Mailoland. Ffe twagala kutereeza nsi kubalijja mu maaso. Obwakabaka bwe bulina Mailoland. Nze sigaanyi naye tebibagasa. Owa Mailoland talina kyakola mu ttaka lye n'owekibanyi tanakyalikolako ettaka tonaalikuba bwe tutyo paka ddi. Ebyo binoogera bijjawo. Egenda kubijjawo. Ttaka ly'abantu Bannayuganda. Bw'obeera ne Mailoland nga kuliko abasenze bajja kuwa 30% obawe ekyapa. Bw'obeera ng'oli musenze ng'oli landlord ng'oyagala abantu bave ku ttaka lyo ojja bbawa 70% baveeko bagende. Kati gana amasinzizo agalina amataka nosanga ekereziya y'e Bukalasa ng'eri ku ekaazi 5. Bwe liba nga ttaka liryo ojja kgenda bugenzi na bbaluwa y'erosi bakuwa ekyapa. Kati ogenda ne bbaluwa y'erosi ne banneyiba nga bakuteereddeko endorsement n'obufaananyi nga ffe tukukwasa ekyapa ng'ofuuka freehold. Ettaka lya communal land nalyo ngenda kuliwera bano simanyi eyo Karamoja lya communal land ettaka lijja kubaako nannyini omu si bangi kubanga enkeera abantu bakula buli lunaku. Ettaka lyali lyaffe bananga batuzaala bana nga tulina yiikazi 2 buli omu n'azaala abaana 10 buli omu n'azaala abaana 10 tunaaligabana tutya mu maaso tuligabane. Kati nze njagala kuzaala omwana omu mwana wange mulekere ettaka ddene gwe ozaala 10 ezi communal land tunaaligabana tutya mu maaso eyo. Kutandika ne gavumenti yange omuntu afune nti mpita wano na wano ozaala abaana bo bagabanye buli omu abeeko nawowe ayagala ogenda mu banka okwewola abeeko n'omusingo gwawaayo buli muntu nga limuyamba. Sirya muntu omu kati nga libateesereza emyaka tezigenda mu 5 since independence tuteesereza ttaka abantu bebattingana bebaggwawo. N'ebyo ndowooza bwe munampa obululu nga Bannayuganda ekyo kye ngenda okubakolera nga Dr. Bosa Science. Byebyo ebigambo byo. Ebigambo bya. Kale ye Dr. Bosa Science ntebe yeggwanga ajagala ate alina mubiri ebya curriculum alina website yekugamba bagita digitalteachers.co.ug neno manifesto gisangako ne manifesto agambye gye so n'abagala okumanya byonna ebimukwatako still era musobola okuyita ku platform ye ne musobola okubanga ogabe namba y'essimu n'ennamba y'essimu ya bagabire yinza oba yakunonya 0778 633 682 aba Airtel 0753 14 34 13. Kale tubagaliza essere kirungi mu subscribing mu liking mu commenting n'emboozi no mujongere.